haleluya haleluya erinnya lya mukama lyebazibwe mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe yesu kristo. Twebaza katonda olw'amakya amalungi olwaleero lunaku lwa mande, lunaku lukulu, lunaku lulungi. Mukama atutadde wiiki empya mu maaso gaffe. Okusookera ddala neebaza mukama atuyisiza mu wiiki enkadde eyatuyisiza mu wiikendi. Twebaza mukama atumazaako omwezi omukadde. Olwaleero lwe lunaku olusembeyo mu mwezi guno ogw'omunaana. Tugenda kuyingira omwezi ogw'omwenda. Tugulumiza katonda atuwadde ekisa. This is morning breakfast. Amakya ga leero tulina olunyiri lwaffe luvudde mu kitabo ekya mikka. Mikka essuula 7 olunyiriri olw'omusanvu. Mikka 7:7. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Lugamba bwe luti, naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Naalindiriranga Katonda w'obulokozi bwange. Katonda wange anampuliranga. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Twebaza Katonda yonna Mukama gy'akugye, Mukama gy'akuyisiza, Mukama emyaka gy'akuwadde, obulamu bwo akuyisiza mu bisoomooza n'akutuusa wano w'otuuse, nga n'olwaleero nkugambye lwe lunaku olusembeyo mu mwezi guno ogw'omunaana. Ate ye wiiki empya Mukama gy'atutadde mu maaso gaffe. Twebaza Katonda olw'ebirungi ebyo byonna. Kati by'otannaba kukwatako ku makya ga leero nga naawe owulira Bayibuli byeyogerako nti amaaso go bye gatalabangako, omutima gwo bye gutafumiitirizangako, amatu go bye gatawulirangako, by'ogenda okulaba Mukama Katonda by'atutegekedde. Kati njagala otunuulire olunyiriri luno, olutunuulire era oluwulirize ng'oli eyo yina by'olaba nga tebitambula bulungi. Kwegamba olina okusoomooza kw'obimu. Olina by'olaba ng'obadde byetaaga mu bulamu bwo naye nga biruddewo. Nkwegayiridde kozesa essaala eno eya Mikka gye yakozesa, naawe gy'oba osaba Katonda agenda kuviirayo. Olunyiriri lugambye nti naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Bw'omala okutunuulira Mukama aba ogenda kukola ki? Agenda kulokola, ogenda kumuwulira, agenda kuwulira. Kubanga olunyiriri lugamba nti naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Bw'omala okutunuulira Mukama kitegeeza olina ky'oyagala akukolere, olina ky'oyagala akuwe, olina ky'oyagala akuviireyo, akuteeke mu mikono gyo, naawe okiraba akukyusiza embeera. Abantu bangi balina embeera gye bayitamu. Nzikiriza Katonda nti embeera eyo Mukama si yagiteekawo, naye ate Mukama yagenda ogijjawo. Naye bw'onootunuulira Mukama ku bubwo wenna, eyo embeera egenda kuvaawo, olabe nga tokyagiraba. Njogera n'abakyala n'abaami bangi nga muli eyo temulina mirimu. Bw'otunuulira Mukama emirimu gijja kulabika. Oli eyo toyina bizinesi, kapito wo yaggwaawo. Bw'otunuulira Mukama kapito wo ajja kujja. Tunuulira Mukama ku bubwo wenna. Ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Ye Katonda eyakutandikira yagenda okumaliriza. Yamanyi olugendo lwo. Kati olugendo lwo ggwe luyiringisize ku ye, agenda kutuukiriza buli ky'oyagala. Mikka yatunuulira embeera gye yalimu, yatunuulira abantu baalimu engeri gye beeyisa, engeri gye batali benkanya, engeri gye batali bantu balungi kwesiga. N'agamba ku bwange kantunuulire Mukama. Naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Naatunuuliranga Mukama. Naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Naalindiriranga Katonda w'obulokozi bwange. Bw'otunuulira Mukama lindirira mu Mukama. Waliwo olunyiriri luli mu kitabo kya Dawudi, ekitabo kya Psalms 40. Olunyiriri olusooka lugamba nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Kati Mikka n'atugamba naye ku bwange naatunuuliranga Mukama, naalindiriranga Mukama. Mu byonna byetaagamu n'okugumiikiriza.
Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, tukwebaza olw'amakya amalungi. Oli wa kitiibwa, oli wa njawulo Mukama. Tukwebaza olw'omwezi guno gugenda okuggwako. Tukwebaza Mukama omwezi guno gw'otutambuzizza Mukama, ng'olwaleero lwe lunaku enkomerero yaalwo. Tetugenda kuddamu kulaba Mukama mwezi mulala nga guyitibwa gwa 8 nga guliko 2020 nga guliko ennaku z'omwezi 31. Tukwebaza Mukama gwe yategeka ebiro nga kati Mukama bino byebiro byaffe mwe tuli mwe tutambulira nga tugenda okuyingira omwezi omulala Mukama. Twewaayo gy'oli Katonda ow'ekisa, twewaayo ffenna gy'oli Katonda ow'ekisa. Tugenda kutunuulira gwe omulungi era tutunuulidde gwe Katonda ow'ekisa. Wakati nga tutunuulidde gwe Mukama era tulindiridde gwe Katonda ow'ekisa, otulokole otuwe ebyo bye twetaaga Mukama. Katonda ow'ekisa, waliwo omukyala n'omwami ali mu kifo kino Mukama ng'alindiridde ggwe era ng'atunuulidde ggwe. Katonda ow'ekisa, tukwegayiridde muviireyo. Katonda ow'ekisa, tutunuulidde ggwe Katonda gwe ayamba abantu bonna abali ku bugazi bw'ensi eno. Ye gwe Katonda omutandisi omulungi era yatandika omulimu omulungi mu ffe. Tukwegayiridde Mukama, wakati nga waliwo ebisoomooza, wakati nga waliwo obwetaavu, wakati nga weetaaga obugabirizi, tulindiridde ggwe Mukama. Tutunuulidde ggwe Katonda ow'ekisa. Gabirira Katonda ow'ekisa, gabirira omukyalo oyo Mukama, gabirira omwami oyo Katonda ow'ekisa. Tutunuulidde ggwe ebyawandiikibwa byogedde gye tuli Mukama nga MIKKA yennyini asaba essaala ng'egamba nti naye ku bwange naatunuuliranga Mukama. Katonda ow'ekisa, tukutunuulidde ggwe Katonda ow'ekisa. Ye gwe Katonda atuyambye atutuusiza mu gino emyezi, ye gwe atuyambye yatuyingiza mu guno omwaka era atutambuziza nga ne kaakati guno omwezi ogw'omunaana tugenda kugumalako Mukama, tugenda kugumalako Katonda ow'ekisa. Tuyimiridde mu maaso go Mukama, tutunuulidde ggwe Katonda ow'ekisa, tutunuulidde ggwe omulokozi waffe, tutunuulidde ggwe Mukama okutuviirayo, tutunuulidde ggwe Mukama okutusomosa guno omuyaga gw'omubi Sitaani, tutunuulidde ggwe Mukama okutuviirayo eri ebyetaago byaffe, tutunuulidde ggwe Mukama okutugabirira, tutunuulidde ggwe Mukama okuzimbira abakyala n'abaami abeetaaga okuzimbira, tutunuulidde ggwe Mukama abantu abeetaaga obugabirizi naye nga buli omu atunuulidde ggwe Mukama. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Katonda ow'ekisa eri buli mukyala na buli mwami ali mu kifo kino, eri buli mukyala na buli mwami Mukama akunoonya emisana n'ekiro. Katonda ow'ekisa, twewaayo gy'oli, tutunuulidde ggwe ng'ekyawandiikibwa bwe kyogedde. Katonda ow'ekisa, teriyo omuntu mulala gwe tutunuulidde, ye gwe Katonda akomyawo obulamu. Waliwo abakyala n'abaami abali mu kifo kino, waliwo omukyala n'omwami gwe nsaba naye ng'obulamu bwe tebunyuma, ng'obulamu bwe alumizibwa mu ngeri emu oba endala. Katonda ow'ekisa, tutunuulidde ggwe omulokozi waffe, tulindiridde ggwe Mukama okutuwonya. Omukyala n'omwami ng'ali eyo ng'alumizibwa mu ngeri emu oba endala. Katonda ow'ekisa, tutunuulidde ggwe okukyusa lipooti embi, tutunuulidde ggwe okutuwonya Mukama, tutunuulidde ggwe okutukuumira abaana baffe, tutunuulidde ggwe Mukama bizinesi ezaali zakolapusi nga zikomewo ozizze Mukama, tutunuulidde ggwe Mukama Katonda ow'ekisa abeetaaga obugabirizi bwa ssente, abeetaaga kapito Mukama, tutunuulidde ggwe Mukama okole ebyekisa, ogabirire mu kapito, ogabirire bizinesi ezaali zaggwawo ziddewo Katonda ow'ekisa. Tutunuulidde ggwe Mukama akomyawo ekisa, okomyewo ekisa eri abaali baaseseetuka, abaali baava mu kubeerawo okwo Mukama nga tebakyakutegeera, nga tebakyakumanyi, nga tebakyasobola kwogera linnya lyo, nga tebakyasobola kufukamira wadde okusaba, nga tebakyasobola kuwanika mikono kugamba nti kitaffe ali mu ggulu. Tutunuulidde ggwe Mukama akomyawo ekisa, tutunuulidde ggwe Mukama omulokozi waffe, tutunuulidde ggwe Mukama era tulindiridde ggwe Katonda omulokozi waffe. Tukulindiridde Mukama mu bintu bingi. Laba omukyalo oyo n'omwami gwe nsaba naye akutunuulidde era akulindiridde mu nsonga ze, akutunuulidde era alindiridde ggwe omulokozi we. Katonda ow'ekisa, musisinkane ekyo kyakutunuuliriddemu era kyakulindiriddemu. Katonda ow'ekisa okimukolere, Katonda ow'ekisa okimukolere. Katonda ow'ekisa, nindiridde ggwe Mukama okutuukiriza okwolesebwa kwange, nindiridde ggwe Katonda ow'ekisa okutuukiriza obweyamu bwange, nindiridde ggwe Katonda ow'ekisa okutuukiriza pulaani zange. Laba omukyalo oyo gwe nsaba naye ayina okwolesebwa okw'amaanyi, ayina pulaani ze ennene, ayina bajeti ye Mukama. Waliwo omukyala n'omwami gwe nsaba naye, waliwo omusumba Mukama alindiridde ggwe era atunuulidde ggwe ng'ayina bajeti ey'okwanjula n'okuwasa.
Katonda ow'ekisa nteeka omusumba mugagga John mu maaso go nkwegayiridde kola ku pulaani ze kola ku kwolesebwa kwe kola Mukama ku bajeti y'ennene ey'embaga n'abaweereza bangi abali mu kifo kino n'abakyala bangi bensaba nabo n'abaami bangi Mukama nga batunuulidde gwe okutunuulira ku bajeti zaabwe okutunuulira okubakolera ku proposal zaabwe okubakolera Mukama ku kwolesebwa kwabwe Katonda ow'ekisa nkwegayiridde kola ebyekisa buli mukyala na buli mwami omulokole nga buli muntu avuddeyo okutunuulira gwe Mukama era ng'alindiridde gwe omulokozi we Katonda ow'ekisa buli kyakulindiriddemu tukwegayidde tukusaba okikole mu ngeri abandantire kwe kusaba kwange Mukama weebale omusumba omulungi weebale Yesu weebale gwe Katonda ow'ekisa weebale gwe Omunnazaaleesi Amina. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo eby'okusiraana ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala Amina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole Mukama akunywereze omulokole olindirire Mukama omutunuulirire oyo omulokozi waffe tokobye kwatula nti oli mulokole kiwedde naye agenda kukuviirayo mu ebyo by'omulindiriramu by'ogenda okutunuuliriramu ye agenda kukulabisa omukisa ogenda kulaba omukono gwe agenda kuwanirira agenda kujja ku ddaala akuteeke ku ddaala agenda kujja mu kitiibwa akuzza mu kitiibwa kwe kusaba kwange weebale Yesu weebale Mukama weebale gwe Adamu Esaala nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo Amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire wiiki ennungi Emmanuel.